Kwolabira omuntu atamanyi pikipiki ekimu ku bisookerwako bw'aba asimbula tasobola kusimbula piki nga tatunuddeeko wano wansi bw'ati nekisookerwako era bw'olaba omuntu ng'agisimbula n'asooka n'akola bw'ati n'atunula ku ddiya bw'ati mugambe ekikomawo. Ekyokubiri bw'aba atuula tatuula wano wolaba ntudde atuula wano bw'ati abeera eno atamanyi pikipiki agikwata agikunukkiriza abeera bw'ati abanga atudde ku mbisi. Ekyokusatu bw'aba asimbula bw'aba alinnya okulinnya mu ggiya esooka namba emu asooka kutunayo ate agirinnya nnyo abanga alinnya kugulu kw'embizzi. Kakale era bw'aba asimbula wakati omanyi bakimanya nti bakulaba nnyo mu nsimbula kati bw'aba asimbula aleesinga nnyo omuliro otegeera tasobola kugisimbula mu mirembe bw'ati era waba agisimbule ebamwaka akasikondoka ebamwaka okalabako ako kati era bw'omulaba nga abikoze mugaye komaawo. Naye omuntu amanyi piki ekirala era kwolabira atamipiki bw'abanga agisamba mu buli mbeera asooka kukola bw'ati asobola banga agiza ati ng'atunuddeyo naye amanyi piki akoona bukoonyi n'agira bw'ati wano nenaakola yongerayo kirabye kale bino byebyo ebyo n'ebisingako awo aba YouTubers nga batandika ebisinga ku ebyo likinga YouTube channel yange sharinga commentinga